Ne Museveni ngenda mutabukira. Nayo kwebaka kumama ne muzina. Mukunja Katonda Kampala genda kubona abona. Omukunja atasera ku ntalo kwalya wuno alumbye muyimbi munne namusalako enviiri. Asaliddwako enviiri ye pesti ono no omutabani wa King Saha obulanga givuddeko yatandika kubanga bejjonkera. Mukunja abatandika mu lutalo olw'ebigambo kati yagambye nti ebigambo mbikoye katugende ku live. Kakati mu live mwe katambi ako mwe yasalidde omuyimbi ayitibwa pesti enviiri. Ono n'agamba nti alien skin nawajja n'alabula na buli omu abadde akola effujjo. Yagamba nti yefudde wa disciplinary agenda ku disciplininga abantu mu industry buli agezaako kola ebyambyone mu ndongo ero. Agamba nti ye agenda muteka ku ntandalo atandika kubanga amuyigiriza empisa ye wa disciplinary ekyekyokka kyakola. Nkusaba no sokola ekiga bino bigenda kunyuma. Omusajja bulijjo yakyuka nga ayogera bitakwatagana eri Mukunja amusazeeko enviiri ono tasaaga. Njagala isimami jagulo leero. Kopolo. Njagala isimami jagulo leero. Njagala ko kakulidia yuko ni wano. Bwe babalemo okutuusa wano. Wendi kwentimba mbu. Anti waliwo abaniga bo just. Gwaliwo. Singana kubye damanyi n'okutukirawo ennambe. Okwebaka kumama ne muzina. Mukunja Katonda Kampala genda kubona abona. Ekyo ndayiro kuzina mama. Bwe zonna zijjeeko. Mukunja ekyo ndayira. Kokana cool down. Wola. Gwe yogera bulijjo byoyogera. Gwe opanga njitwale. Amazika mpanze. Kirani tosobola kubeera eringa eyimiridde ekuba Amerika ekuba buli kiramu. Museveni n'atalumba yadde Kenya. Alumbe Kenya oba Rwanda tukubeko be tukuba. Tubeerewo ng'eri guseka n'eno guseka. Lwaki ffe tubeere eno mu mirembe nga bali beemalawo? Okitegedde? Ne munaffe ali eri ng'anyumirwa struggle ffenna tugibeemu yaddala. Bino ebyaku TikTok binaakoma ddi? Simanyi gwe yanga mulo ngenda simanyi kuwa tukuweemu package ekusaana. Va ku TikTok jangu ku ground woba oli musajja. A few moments later. Ndimba amotegere. Kati gwa kwa pazo n'atenga kubye kati gongana. Kati buliri pazo bwosinza nze mbukutirako bigere. Ani agusinza naawe gwenzo mmanyi na. Nze musimulirako bigere. Ngera kumacha nimve wa Batman ayina ne sente nga sivuddeyo ne simogera kona. Ayirira waggulu emilla wasitano. Fake ne mukonya nze manyi ebyo sibyagala. Sigenda ko. No. Mukunja Katonda mugenda kunzi. Tafena tuli banno. Ze mukunja mugenda kunzi. Tugakola ki? Mukunzita. Anze njina. Amukazi wange tomubogolera olinge mana nawe. Botoko kubogolera mukazi wange na mukazi wange mukuuma obadde ki. Manyi lwaki bali bafulumye. Ne tano muze ku mukazi wange katika gambe. Oyo tatambu abirawo. Kamberewo naye mukazi wange mugamba yo tano. Wamba tano lanze ndi muligamba mukazi wange ekitiibwa nange simuboggolera. Abanga ne maaso ga mukyala wo osobola okukkiriza nti abasajja gye bali okyawanga ki. Ola toyina gye. Wano sirimu bye mwagala ndi mu bibayamba. Njagala isimami jagulo leero. Kopolo. Njagala isimami jagulo leero. Njagala ko kakulidia yuko ni wano. Bwe babalemo okutuusa wano. Wali baniga bo boys ngana kutimbe. Wendi kwentimba mbu. Anti waliwo abaniga bo just. Gwaliwo. Singana kubye damanyi n'okutukirawo ennambe eri. Ndimba amotegere. Pazo bona nabo kati gwa kwa pazo n'atenga kubye kati gongana. Kati buliri pazo bwosinza nze mbukutirako bigere. Ani agusinza naawe gwenzo mmanyi na. Nze musimulirako bigere. Ngera kumacha nimve wa Batman ayina ne sente nga sivuddeyo ne simogera kona. Ayirira waggulu emilla wasitano. Fake ne mukonya nze manyi ebyo sibyagala. Wano sirimu bye mwagala ndi mu bibayamba. Oba oli muyimbi genda okuba endongo. Tuddamu ebyo. Tunabeera ku ekyo mwaka guwedde bali elimbo baleeta okulwana mbwe tewali ndongo kukubagana bukubaganyi. Ndi kujjawo dati nonsense. Kati kamba kube mwena hata nani simanyi owogana. Teri woga ayagala oba omuyimbi yimba. Kati bano bawerekere Kopolo werekera bano. Omukunja atasera ne Pest Vibes leero omukunja abadde agaba discipline. Bakubye Pest Vibes bannaye musajja tukati anyiga biwundu. Ensonga emukubya eriwa yino uliriza. Omwami ono bulijjo bejjonkera, bulijja jjonkera
naye omukunja atasera jjukira musajja musirise ebintu byabikwata mpola agambye woba okuba ndongo kuba ndongo tojjonkera bwoba oli wa muziki kuba muziki bwoba oli wa bikonde tugende mu ring era amuguddeko n'amukuba atadde abaami bwano ku lisiti kuli Lydia Icon kuli Lydia Icon muganda wange mumutagingire nagirawo n'omulala abaddaani abanigaza waliwo n'omulala gwataddeko ku lisiti naye nga omusajja gwakuutidde ku Lydia Icon akunoonya omusajja omukunja atasera ono ebiseera ebisinga mumulabanga omusajja waya ezitakola n'omwami ono waya zikola bulungi musirise ate ayina abaniga abali solid ekinene nnyo abaniga ng'aba bataano naye ng'abo basobola osula balakisi y'amagye nga basobola okugisula oyo ye mukunja atasera soka following like ngenda kukomawo ne party ŋŋambawo ebikwata ku mukunja atasera ngenda bibawa byonna gwe just commenting a party 2 following liking bwe muginsaba ngenda gibakolera bwe muba temugisabye sigenda gikola naye ng'omukunja atasera leero akubyemu ku Best Vibes ali mu kunyiga biwundu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga nkola ku mikisa egy'emirimu nkola ku abo abaagala okugenda ebweru muntu nk'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako sobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Mukunja atasera ndabye weesudiya mu vidiyo mbonoonya gwe gy'emyaka gyo gikyannoonya egy'emyaka gyo gikyannoonya ndabye weesudiya mbonoonya gwe toli mu level zirinza kunnoonya ate n'ekirala nze okunnoonya tekitegeeza olina kuba ndere jangu onsange wendi ondaga amazigo oyagala okundaga naye gwe toli mu level zirinza kunnoonya nkakuddamu gwoba oyagala action ezaddala ogenda ziraba pozi ng'oli mu content obadde oyisaawo bibyo ne buladi oba toli mu content buladi nja kulaga amaze agasembayo mukunja nja kulaga amaze agasembayo ozo okola ebintu ebyekisiru nga tukulaba tukutunuulidde Green Daddy yafiirwa omwana n'osinika amannyo mu maziga g'omuntu ng'afiiriddwa omwana kati oli mukwasa mambo noonya gwokyali mu level ezinoonya gwe ndagirira wooli ne wakaawo toliyo wagenze wasenguse weepimye dda gwe ndagirira mbu oli wakaawo nzijewo okategeera tekakola ivo ŋŋambe mbundi waka bino si byakugamba mbu nnoonya gwe toli mu level zinoonya buladi nja kutemako omukono wallahi nze nakuwa content nja kulaga amaze agasembayo nja kulaga amaze agasembayo mukunja oba obadde mu vibe onyize pese kyamu toddamu gereza linnya lyange ku nosensi wo buladi ngenda kulaga amaze agasembayo nze byange si byakwenoonya ne wooli nkukyalirako ewuwo mmanyiiwo ku balive ŋŋamba oli wuwo neereete toddamu zanyira gwe ku linnya lyange gwe toliteeka mu nosensi we katembawo gwokyali mu level ezinoonya gwe ddoogo nja kulaga amazi mukunya nja kutemako omukono nze nakowa content ndayiro okwebaka ku maama ne muzina mukunja Katonda Kampala ogenda kubonaabona ekyo ndayiro okuzina maama gwe zonna zijjeeko mukunja ekyo ndayira cool down gwe yogera bulijjo byeyogera gwe opanga Best Vibes omukunja atasera biri bitaba mmeni muli fiti simanyi muli fiti bate muli fiti naye inza okuba nabasookako oba mu ntalo nze kyenzimanyiiko zo zisobola okubeerawo naye mu ntalo zonna zembaddemu tewali lutalo nalinzigyemu kirungi yeman kati soba men tusobola okulizootinga endongo tewali lwaki obusungu n'amaanyi tetubiza mu studio nze ninawo ka challenge asobola giyingiremu same beat nze njibawaddemu ababiri one beat same beat buli mwa ya line zize buli mwa ingire mu studio tutiminga obudde bwomalayo otolimba lwokozeeyo ensera mule yaman
bagamenti Best Vibes n'omukunja atasero baguli gundi leo tulina beat mugenda kugikuba kujogoloza n'ebintu by'okwekuba okweyasa amaaso okweswaza amakazi mu maaso g'abakazi bammwe okweswaza amaaso g'abaana bammwe okweswaza mu bintu bya mu bakadde babladi si birungi nze nganze mbagamba kyange yamani ne webanga byakabi nga bibakolera yamani mugere mu maaso n'okwesabula